Banange kanisa eri Makerere, erimu amawanga ga buli ngeri, erimu abazungu aba buli kika, gattako abayindi aba buli ngeri. Nze nalinganya okuva gye nsoma, naye mwene ekkanisa nja kuyingira. Mulimu amawanga ga buli kika, Yesu akuyita agendayo olabe. Myaka gy'ensanvu, myaka gy'ekinaana, myaka gy'ekyenda okutuukira ddala mu myaka gino egy'enkumi ebiri tukoledde puroguramu nga tubaleetera abantu abatali bangeri zimu abamanyifu, si kumanyibwa kwokka naye abamanyi ebyafaayo bya Bugudde, engeri gye yatandikamu, ani abaagireeta, basumba ki ababadde mu nsi eyo ey'ebyafaayo eya Bugudde. Twogera ku bamisonole baffe, twogera ku bulungi n'essanyu, twogera ku nnaku awamu ne twogera ne ku zigavumenti ezaaliwo mu kiseera. Bakulisizaayo nate okuva mu makanisa gye muvudde okweyuna puroguramu eno gy'obadde tomanyi Obugudde. Tukomyewo n'omugenyi waffe bwe twamaliriza naye Sande yayita nga tutuuse mu kitundu kyaffe ekya puroguramu ezibeera mu kanisa. Omusumba Dr. Grace Kityo era nga atukyazizza wano mu Makerere University mu ofiisi ye we tukoledde puroguramu eno era nga bwe munayongera okumuwuliriza. Tugenda okweyongerayo mu kitundu ekyo twakoma ku kigambo ekya kiraabu ya Wheels of Joy. Kiraabu ya Wheels of Joy bwe twayimbiranga oluyimba olwo olw'amaanyi twesibe enkoba w'Abasayuuni. Kansabe muganda wange Enoka atuteereko oluyimba olwo twesibe enkoba tw'Abasayuuni. N'oluvannyuma tujja kukomawo mu puroguramu mbanjulire mukwano gwammwe, musumba wammwe, taata, ndowooza tannaba kufuuka jjajja naye w'Oluganda Grace Kityo. Weebale.
abeere mabegeri ng'asanyuka. Sebo Dokita, sanyuse nnyo ate nate okutyaza Siroti. Nsanyuse nnyo okukulabako Muganda Reverend Sunday Mukasa n'abonna abatulengerera abatulaba Shiro TV. Yesu kamwafa abawenye omukisa. Amina Sebo. Kaakati luli twakoma nga tuli basanyufu nnyo nga tusegeeseko ebyalingawo bw'obugudde mu Makerere Full Gospel Church abazungu wana Makerere tumuyita schedule ey'olunaku olwa Sunday gyonna wajulisa bulungi. Ne tulaba Sunday school, ne tulaba okuyimba, ne tulaba ensinza, ne tulaba kwaya. Yes. N'oluvannyuma ne tufuluma ebweru ne tugenda mu lunch hours ne tulaba Bayuliya, Basofiya, Bamanjeri Mukasaawo nga bali. Naye Manjeri Mukasa yaddanga yeeka. Naye nga mukyala Yuliya ne muganda we Sofiya Batuulaawo ne tuliira wamu. Y'okimanyi nti Yuliya erinnya lye yalina Lumansi. Ekyo mbadde sikimanyi. Yali Wafumbe. Olabye omukisa ogwo. Kaakati watutuusa mu Weeru z'Obujooyi. Tutwale mu Weeru z'Obujooyi, otujje mu Weeru z'Obujooyi, otutwale mu nkuŋŋaana ez'ebweru. Nnyimba ki zimwakozesanga, bigambo ki bimwakozesanga, naye tusooka tujje mu Weeru z'Obujooyi. Weebale nnyo abandabo olwaleero. Weeru z'Obujooyi gy'owulira yali ekibiina eky'abavubuka bwe tweyagaliranga ennyo. Twafunanga obudde bulungi nnyo okusinza, okuyimba. High praise yalinga y'amaanyi nnyo. Mwalingamu baani naani? Abantu bonna bawulira. Twalina omwami n'omukyala, kati mwami na mukyala Mayanja, naye buli yalina kayima. Sekuritale yali mukyala Secretary Minister of Defense. oyo. Ne tuba n'abantu ng'Eriyoosi, ne tuba n'abantu nga Bob Damulira, ne tuba n'abantu ng'Edimandi Mugwanya. Sam Kyobe yalimu. Sam Kyobe yali naye. Sam Kyobe yali mugundi eno esooka ey'abato. Yali muto mu kiseera ekyo. Anaakubulira kasitana yakula. Nga naffe tusiimuseemu. Naye yali mukyala musajja mulungi abugumu nga w'amaanyi, musician. Ayagala okuyiga ennyimba. Oyo ne Dawudi Sebulime. Kati musumba mwami. Abaana abaali bayitirivu mu music. Kubanga bwe nakugambye bwe nagenda ku TV okukulira mu kiseera ekyo mu 7 twali tuyenga ku TV programs ne Musumba Wantatu oluvannyuma. Naye abo be bantu abaalinga bayimba mu programu yali ku TV. Kati nga mbaagala nnyo. Kati Weeru z'Obujooyi gy'olaba eyo nga buli muvubuka yenna alina tukkirizibwa ogenda mu Weeru z'Obujooyi. Kubanga tuyigiramu ebintu bingi. Tuyigiramu empisa, tuyigiramu culture omulokola atambula atya, tuyigiramu ebyavubuka, tuyigiramu engeri y'okuba ng'otambula ng'omutukuvu until you get a pattern. Na tuyigiramu okuwulira enjiri, tuyigiramu ekigambo, tuyigiramu okusomesa Bayibuli, tuyigiramu okukwata ennyiri za Bayibuli. Nga twayigiramu ebintu bingi nnyo. Egamba kyatubuusa tuba abavubuka ab'amaanyi. Weeru z'Obujooyi. Envuumuulo. Kubanga nzijukira mukwano gwange era yabadde leera ajja kujja na wano Dr. Olaho Mukanu. Dr. Olaho Mukanu. Ate omubuli. Ajja kujja. Ojja mutulagirira oyo. Ajja kujja mu ofisi wana neetaaga. Abo bonna. Manyi tugenda kumuwa digiri y'ekitiibwa. Honorary doctorate. Dr. Abeere honorary professorship. Dr. Olaho. Tugenda kubikolako wano. Omanyi mbironia ku boodi eno ey'Emaka University graduating abaana. Olina ku kifaananyi kya Olaho mu university. Olaho nja kumufuna ssebo. Naye Weeru z'Obujooyi gye mbadde kugamba twayigiragamu ebintu bingi. Tulina egamba Calico Scate. Abavubuka abamu nga bava Maka University. Nga b'amaanyi nnyo. Nzijukira Musisi baalingawo. Musisi kati bawa Jennifer Musisi. Abo bonna baalinga inginiya mulamba nga bakyagira. Ono omuvubuka yayimbanga ennyo bamuyitanga ani ng'akuba n'ennanga bw'ati akuba n'ekitanyonyonyo nga bonna bali omwo. Tulina abantu nga Dr. Irene Asinabukera Lubega ng'abeera omwo. Wamma Wangabi. Kakati abo bonna nga babeera omwo. Tuba n'obulungi. Ate ono oluusi Mirembe.
Lusilembe abo baali twalinanga subsections ey'abato n'ey'abakulu. Abo baali bato bajja bavubuka mpolampola ne bajja eno Wells of Joy, the main Wells of Joy. Naye oseranga basiniikinga ne bajja eno. Kati twalinanga abakulembeze nga abagenzi babiri mwami n'omukyala Nyakayiro. Abo baalinga balungi. Sani Yusufu Mukasa oyo omusajja kyamulanga nga musajja abuulira omusajja afuba omulero Bagambenti y'olugoli nayo. Omusajja ono nga byafaayo binene okerere ku gospel church. Naye nga kyamusa nnyo era nze mu kuluka kwange y'omu ku muntu eyasika okujja ewa Yesu. It was something out of the normal. Alesebanga ku musajja afuwa munene bwekutyo omuwanvu omunene ate nga eddoboozi lituuka ddala n'emitala w'amayanja kumpi eyo. So it was a very unique person we had in the church. Kati kyogamba nti bakulageko ku Sunday Yusufu Mukasa bafuwa omulere kyandibadde kibutuufu nnyo. ogwo gwe mulere gwa Sunday Yusufu Mukasa Lwama Makerere Full Gospel Church. Oyogedde ku Ruth Mirembe ennaku zino twatandikawo okuzza obujja ennyimba ezabugudde era n'ezituuma erinnya nze ezikulembera bategiriza nenfuna omukisa ogwo. Ekyo nga kiri Pastor Watata azaagala nnyo, Musumba Mutebi azaagala nnyo, Mukyala Mutebi azaagala nnyo, ne tuzituuma erinnya Gugudde Golden Gospel Songs. I love that. Era Ruthi lumu nga tuli mu practice n'ava mu Life Church ne bayimba n'ennakajja oluyimba nina eddembe nalwagalanga mu mutima gwange olwo nno kwaya yayimba era kansabe producer atutereko oluyimba olwo Ruth Mirembe nga bali n'ennakajja nina eddembe mu mutima gwange. Ruth webale nnyo. God bless. Bwekityo ng'oluyimba olwo luwedde genda maaso n'olugendo kakati lwa Wells of Joy nga tusanyuka tulira wamu nga tewaliwo lack. Bayibuli nga beega nti mirina bisera biri eby'abatume twebeerangawo omuntu yenna yabulwanga naffe twasyalinganga ebintu bingi. Bazijukira lumu nali nange empale yange emu ssebo ne kati nina suutisani many things. Mukama ampadde ekisa ampadde omukisa naye oyagala nnyo gure naye isibo ninamu ekyama naye nalina empale yange emu n'essaati yange emu naye awo Wells of Joy onye saati emu
empale emu sooka nno olindeko sebusebe olwe nalinanga nina ebinu bibiri esaati ya kinu n'empale ya kinu nelumu natambulako era newansi nga nkuba wuuma ewuuma nga sina kantu konna mu ngatto naye katonda banne mukulu katonda aba yesu mulungi tuva wala ne bampa ebintu bingi kirabo abo omusumba katumba nga benakugambyeko omukadde kati ali muggulu lina kyeswa n'abalala bangi banyamba nnyo okunywera and I look to them now back nange nembeera kati nga ndi musajja muyambi w'abantu lwanyambayo lubebuza okujo yatuvumbula ekyama twezuula kikitwali kati nze nali musajja nga ndi wa muliro nnyo kati kumpi ndi wa myaka 60 etukugwangamu ekigambo enkaaga tebakiteekako 10 n'emyaka nkaaga ekyamakumi Uganda kubanga oli musomesa wa Lungereza naye ate Luganda lwenyumikomako ekigambo amakumi kikoma 20, 30, 50 kikoma oli mutuufu kakati ebintu ebyo kati byatuwa omuliro guno ogwolwayo tukumiddwa okumala emyaka 3 myaka 4 myaka 5 tuli mu Yesu kuba omuliro ogwo gwatuteekebwangamu because of wells of joy n'abasomesa baffe balinga balungi ate balinga example simanyi nakuzaalira abo abantu omusumba Samuel Sali sinabamulabaawo Samuel Sali samusanga nnyo naye kati naye namulabako bulabi Samuel Sali ne mukyala we Samuel Sali n'omukyala Susan Branda Kasasa be bakulembera be bakulu ab'oku ntikko oli mutuufu abakulemberanga wells of joy oli mutuufu era nze sagala nyate kuyingira mu programu ya byafaayo ate njogeremu ebyafaayo nze nakolanga amawulire ne bapangayo akaganya okusoma amawulire agagudde mu Full Gospel Church kyesaamanya nsobola n'okuleeta programu ng'eno ku TV nate bwali bunabbi katonda lyakimanyi tuyiseese mu wells of joy tugende mu nkuŋŋaanizeebwe nga bennambi wells of joy yatukola nnyomu omulimu gw'amaanyi nnyo batusomesa batulera batuwa kugamba okuba ekyokulabirako kubanga waliwo omuntu gwolabanga rolomodo balinga aba rolomodos to us we are looking up to them ng'abakulembeze era batwavangamu ssebo nga tuli ku muliro nga tujja gendawa ebweru naye kyalinga ebweru bwe twavangaawo jukira muganda waffe Nelson Njagule twagendanga twalanga n'abasumba abalala musumba Lewo Kibigango oyo yali w'amaanyi nnyo Mukama yamutwala twalinanga abantu abamaanyi ennyo abatukulemberanga kigenda kujjukira Edmund Mugwanya kubanga nalinga mutya nnyo kubanga yali mukulu gye tuli then musajja muyigirize musajja mukulu but trumpet the leading instrument ng'afuuwa trumpet ate yali muvunuzi omwami oyo waliwo n'omwami mulala bamuyitanga Bobo Kintu n'olu n'omulala nga bafuuwa Bobo Kintu Damulira okulyogerako tebamanya nti yoyo Damulira Bobo abantu abo nga tubatundiranga abakulembeze baffe kakati nga tugenda ebweru abo batuliwo ne Nyakayi ne mukyala Nyakayi abona kati bali wayo Joseph Nyakairo genda kompola yazaala abawala ababiri ab'amaanyi abali mu kwaya Makerere Full Gospel Church bali mu kwaya bonna no bafumbo kakati kambogereko ng'abawala Miriam kati yafumbirwa omwami bamuyita Ewange mpulira Ewange muyimbi mulungi nnyo is a leading choir solist Makerere Full Gospel Church ne Anna ali mukyala Sali yafumbirwa omwami Sali nali mumanyi bulungi ekyalo ekito ekinene nga kitusanyusa nnyo nga bwe wayagala okutukwatako okisitula thank you Jesus remember kati nga tugenda n'abakulu abo n'omusumba Lewo Kibigango ate twagendako naye eggulu Kibigango ne mukyala wange eggulu tugenda nawe mukyala wange naye mbulizi wange mukyala Florence kityo gwe njagala ennyera mujja kubanga mumulaba wano mangu nnyo akati tugendako nawa neeno woyise Fort Portal tugende
naye wekirigango pasa waffe omukozi wali naye twagendanga ebweru twastationinganga nga half a circle esemisaako otera okugenda ekiwunyaenkulungo naye nga twagala bali batulabe so nga tegwayo bwe tukuba rawundi yeringa semisaako atuze wabali nga twagala bali batulabe so nga tegwayo bwe tukuba rawundi yeringa semisaako atuze wabali ate omuntu okuba omuntu omabega kati bali bwetugiridde nga tubeerawo tuyinza okugenda ekiwunya tuyinza okugenda nakulabye tuyinza okugenda ewandegeya tuyinza okugenda abantu tulimu okuŋŋaana ezebweru kyogereko genda maaso kyatuyamba nnyo okuvumbavumba mu mwoyo era kambategeezeeko n'abaana bolwaleero bw'obanga ogenda ebweru okubulira enjiri tosobola kutekudda mu kibi tutambulira mu kibi kubanga ensi yonna ebeegulaba kubanga oliyinza okugamba nti bwe twabadde nawe mubaanya niye soba omuwalulayo kati nze ndi Makerere University mukama mutadde waggulu kubanga ndimukulembeze mu bintu bingi Makerere University nga bwe nabagamba oluvannyuma naye ate ng'ovanga bakusanga oli mu kibi I mean, it's not something unheard of. Because you honor the Lord. You fear the Lord with all your heart. So nga tubulira enjiri eyo nga Sunday afuwa omulere gwatuyambanga okukuŋŋaanya abantu ngenda okubuuza muhakozesanga bibuga ki ezebweru byalina okusinga bina ekisooka omulere gwa Sunday Yusuf Mukasa gw'owulira oyo yes ne wabaawo ne trumpets tetwakuvugana yes ne wabaawo accordion Mbabazi accordion yalinga mukyala Sali n'Namatende Esther ali mu buluka kakati nga giteeno yali gw'ogambye ani Charles Mbabazi kati nga tuli full brass band egenze ebweru ne musumba Sali Samuel nga akuba trumpet. That's right abantu balinga bangi era nga tugenda ebweru ate nga tukisanyukiramu nnyo kituwa ebbugu mulingi nnyo nga tuli very happy about it era nga tugenza onoobaokoze nga tugenze okuwulira njiri bweru oli kuki nga tuli enjiri eyo ate nga batulondamu ono bwamala olinaddawo nowundi addawo naye nga mwabangamu omukulembeze pasita njogedde nnyo ku Samuel nga agira bwati yes kakati nno ab'emitima egikuba omutima negukuba ne muzeeyi gundi oli amugenzi muzeeyi Pantaleewo Paineto ezolusi Paineto sikunenya naye era ng'awomanya saawa yonna guddako naye sebulowooza Paineto mujjukira nzijukira olugalo nga omusajja wamaanyi naye sitayona naye ate ngaokyagala naye ate ngaolimuki okweraliikirira baba ogenda wali naye nga twaliwo team spirit team ministry team work tugenda wali fenafena buli muntu awagira munne tuyambagana noli ne baba nga akoze ensobi kubanga ensobi tesobola kugulawo tuli bantu buntu ba bulijjo otegedde naye nga toli muntu akola ki addawo n'apima mpindi ku mabega otegedde netubulira enjiri eyo kati ku ssaawa bazaali tomi nemundowooza Paineto ng'akuba akade abantu obudde butuuse nga balina kikanga ttaano soka otubulire mumaliriza mutya okumaliriza enkuŋŋaana ez'enjekujja ku kkanisa tetumaliraawo tutambuza olugendo olwo tuwa olutakoolo kubanga tugenze kukolaki kubulira njiri kati nga tuwulira enjiri ekigambo ekisembayo nga tuliyita abalokose otegedde abalokoka balokoka oba babiri naye bajjanga abo sebo wengenda abantu abo nga balokoka nga tubateeka part of the team nga tujja nabo ku church tujja tuyimba era ng'ensi yonna emanyi Makerere Full Gospel Church gugudde kubanga kuyitawo bonna mukuba osebo tujja tuzina
tujja tuyimba tujja tukola ki ng'ensemerere okufa kubuka Bugudde. naye kasima kiri mu kyaki yaffe bavubuka bakyali bamaanyi nga betwalinga Abanya omulembe bugenda kukyuka. Waliwo n'ebikyuka. yes Waliwo ekirungi ekiri mu mulembe guno. Ekitali mulembe guli bwa. naye tujja kuba nga tubituukako eki yes Kugira kuti tujja kuba nga tubituukako. yes Waliwo ebirungi ebyali mu bugudde. Olembe gwewunya nnyo omulembe guno. yes Genda mu maaso. kakati nga tujja n'abantu bangi abamu nga bajja batugobera omanyimu ekinyumu emiyire gifuweta sande ng'ateekamu n'akajanja Nga mwekali. n'effujju naye nga liri munda mu Yesu si byo ebyo ekiyaayi n'agibisa Okuwulula omulere. omuliro nga tekulekayo bantu emabega nga tujja nabo up inside the church nga n'abamu tebanaabye tebambadde nnyingi naye nga bajja ngetubaaniriza ate nga tulina abasumba abalungi nnyo mu kkanisa yaffe Yes. twalinanga musumba mutebi mukama muwomesa twalinanga omusumba yusakanya musoke Yes. nga ali awo twalina omusumba obiri lubayiza negulambirewo ku ssebusebo twalinanga abasumba bangi nnyo abatuwanga omukisa basali n'abazungu nabo nabalabako ssebo kugamba twalinanga omukisa kale nga bajja ng'ate awo ffe tugenda kwambala Olwo tugenda mu kwaya omulembe guno gw'olimu guno si gwe gw'aba missionary. omulembe Olimu gw'abaddugavu pastor. era nga bembadde mbagamba their generations anointings Yes. kati waliwo generations kati awo ssatu Waliwo generation. yaba missionaries eyokubiri ya Joshua Kanyamuseke kati lwaliro oli mu generation yali pastor Wantante ne kati n'ebiriwo kati nze ndi mwene yawakati No, kakati bwe tuti. Generation eya Hugh Lezel. Hugh Lezel Eweddeko. Tukutte Saakirimu nnyo. eya pastor Joshua Kamemusoke. kituufu nnyo Eweddeko. Tutuusaawo wakati erabika nga eya Jotham Mutebi. okay Eyo neggwako. Kakati ne tukwata eya pastor Fred Wantart. oyo Gye tuliko kati. kituufu nnyo ekyo Omulabira otandika kumulaba otya Fred Wantart ono yasomanga Makerere University nga muvubuka wakitiibwa mulungi nnyo oza yakola psychology yakola naye ng'aveeyo nene nga nti psychology namugasaaki psychology agasaaki akuyamba mu bintu eby'omwoyo n'ebyokusaba n'okutegeera embeera ate nga tulina omwoyo mutukuvu akuyambako omutukuvu is an additional psychology and the Holy Spirit. kyokola abantu bagamba Yes. okusoma kirungi nnyo n'omwoyo mulungi nnyo tobigaya bombi oba bombi ng'obirina ate oba much better person otegedde kati byasomanga kati nga jeno wansi Yes. okuva ekasozi k'Emakerere naye nga musoma Joshua Kanyamusoke amwagala nnyo ayagala nnyo abaana ba university. bona nga abaagala nnyo naye nga abaagala nnyo musumba Wantante by then teyali musumba nga muvubuka wamaanyi nnyo bwati muwamba akoma eri era tusanyusa nnyo akoma eri kikitegeeza ate oluusi nga yabuulira nze nenzivunula nali muvunuzi omukomyewa kubanga okugulidde pastor Fred Wantart ng'akoma eri muwanvu gwe tobalibwa mu bawanvu okomyewa okomyewa mu kituuti ndi wakitema Wakitema. ntunirako bwenti naye nga tuseka ate nga yabuulira most evening revival services. He's my friend, he's my great friend. Nga tukulira ngolusi pardon so tufuna chakula naye nga n'okuvulamu naye. It's part of the ministry. It's part of the calling. watandika okuvunula ku mirembe gya pastor Wantart. Nze ne muvunuzi amen. An interpreter, and I'm also a book translator. olinganga Ezra Kikonyobe. Kubanga era nga bw'onolaba twalinanga ekibiina kye bayita gospel mission outreach. Okay. Kati ekyo nga mulimu ebitabo nga nze mbivunula translation Understand. otegedde ate nakolako ne musumba Joshua Kanyamusoke era ng'asomesa mu Bible school glad tidings ebintu ebimu abimpa nembivunula byagenda okusomesa from English. So nakola ebintu bingi nnyo. So musumba Wantart was just great. Kanajja ng'agenda akula ng'omukulu abavubuka najja kubanga assistant pastor way back then tuga byafuuka nzijukira yayagalanga nnyo ne music. ayagala nnyo music bajita
he was highly gifted man. Oyo ne muleta program we mumulindirire mu byobadde tomanyi Oti. mubugudde okuva mu 19. He was gifted, he had love, compassion, he was understanding, he would listen to us. And still is. I don't know, maybe. Yes, I'm telling you. I don't know. But he was, as much as he was educated, he got to do this. By the thing is, he was senior, and he was a senior 4. But he had degrees and he said, he was Ninga Kikyo tegeza ziwereko ku. ziwirako nga nnya naye ng'atuwuliriza ng'agamba tasosola mu bantu. I think that's what a minister of the gospel should be. Abantu bonna abajja oba teyasomako muleete, oyasomako muleete, Kubanga bonna ba Yesu oba abo. mwavu muleete, oba mugagga muleete, kubanga omusaayi ogwatunaaza ffenna guli omusaayi gumu, omusaayi gumala wakatono Mukama waffe Yesu Kristo. So nga atuleeta bulungi nga tugenda mu maaso. Obitegeeza Awo nzijukisa n'oluyimba olugamba. Baleete okubajja mu bibi byabwe n'ebigenderako. Baleete okubajja. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Abaana baayagala oluyimba. Sebo Mukama twayimbanga. Ate nga tuyimba ennyimba nga tulimba ate nga bw'oyimba oyingira nnyo Ng'oyingira nnyo. n'owulira mu Yesu nga tukaaba n'amaziga Okukaaba kwali mu kugudu. kuno omulembe bamukaaba n'amaziga kubanga nga bwe tuyimba Oli nga muli naye waawo nga yakaabye dda amaziga. sebo twava wala tumanyi gye twava kati ngondaba n'okumpita Dr. Kitya ng'eyasoma ng'omusajja ata Mukama gwawadde ssente manyi gye nava salina kasente naye kisomyeko because all about Jesus byonna yabikola kanaye kyeva kubira omulanga Jesus the only thing the only person you can actually cling upon. Surely yes. Kati bwe twavangaawo ssebo saavisi eyadi Ey'olweggulu. nga nnungi nnyo. Service onzitukiza ekintu kimu. Kubanga nze mbadde mmanyi nti service ey'olweggulu twagimaze. Naye tuva mu nkuŋŋaana ez'ebweru. Tubuulire olugendo olujja mu nkuŋŋaana ez'ebweru. Kikulu, Wandegeya, Naakulabye, kiki ekyabangawo? Ekyabangawo twajja n'abantu n'ebbugumu lingi nnyo eriyitiridde. Yes. Akati nga tuyingira fe abamu abakwaya nga tuyingira ng'abawala abakyala manya bagenda gye bayambalira ng'abakyala n'abaami ngaki ng'abaami bano bannaffe abasigaddewo Ye kwaya. Tuli mu kwaya. tuli mu kwaya tulaba tuvaawa mu luguudo kubulira njiri okitegedde from there anti katugenda mu mini service. Yes. Kati nga tugenda twambala mu kwaya abasajja bokka n'abakyala bokka kati bano abazeeyi bayingira butereevuwa kanisa. No, olwo tutuuse. Dr. Kityo. Mumaliriza enkuŋŋaana ez'ebweru muzinzeeko. Mutandise okukumba. Kyekunoonyaamu. Nkunoonyaamu engeri gye mwatambulanga. Mwakozesanga luyimba ki? N'essanyu lyenjagala olage ku by'obadde tomanyi muwogudde okuva mu myaka gy'enkaaga. Ennyimba zaalinga nnyingi nnyo Mukama wange twakozesa. Twalingawo tugende ffenna. Tugende ffenna mu nnyumba ya Tata, mu nnyumba ya Tata, mu nnyumba ya Tata. Tugende ffenna mu nnyumba ya Tata. N'essanyu, n'essanyu, n'essanyu. Awo Payineeto ng'agalambula bw'ati. Nakati. Yes. Nga tuyingira. Bwe twayingiranga embugumu nga yalinga lingi nnyo. Twali tulina ebinywa. Twageranga nga tukaaba amaziga, tukomawo n'ebinywa. Abantu balokose brother. Kati nga tutula nabuugu lusege, wala muntu yenna inaabule. Twekolamu omulimu eno okusooka. Tekati ono mulaba. Kati this as your fish. As your fish. Nga naye. Kati bayingira munda. Tugendawa nga kwambala nga bakuuma kati nga tujja nga tuva mu eri waggulu
Bible school eyitwa yabalira. Yes. Nga tujja tuyimba ennyimba nga tuyimba ennyimba tukira ku madala Song of the Steps. N'ennyimba ziri buli lwezijjukira zalinga so sweet, zalinga so wonderful, so anointed. Mu butakiika obutaano njagala ozingezinge sibisa wange emiddeyo maama ate ne bakugwayo tukyagenda mu maaso kubanga tulina ekirala kye tugenda twagala genda okulaba abakulembeze otyo ne bugudde ekolagana naye sooka owumbewumbe mangu awo n'olukuŋŋaana luyitemu budakiika 5 tusobole okukomawo mu puroguramu eri ey'abakulembeze okumba mu kutuuka wa saaviisi mutuuse mu saaviisi kwaya eyambadde esabye egenze ku kituuti kwaya ejja eyimba ng'eyita mu nkuubo naye nga buli every ear and eye was on that choir. Yalinanga uniform nungi nnyo, abaana nga bayimba ennyimba, white shirt. Brother, you just be there. Tulina katondo mukulu wenyo sirumanyi nende kwa kitalo la 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 akasiba mulenda kututu waggulu wali nga tubeera nga twegabanyamwe kweyangeeta abamu bayita saidi eno abamu bayita saidi eno zalinga bbiri kati abakyala nga tusinga saidi eno nga tuyitawo saidi ki eri nga tugenda ku kiti kyaffe tusanzeewo naawo musumba atudde nga musajja wa mwoyo musajja wa Katonda musumba mutebi naye nga waali nga waliwo interpreter Edmani Mugwanya atulaawo musajja atula mu Uganda nga tuyimba nga twayimbanga oba ennyimba zalinga nnya twalina ennyimba nnyingi sigenda kwera naye nga amba okuyimba kituuti ku kituuti twayimbangayo ennyimba nga enyimpi yampa eddembe waliwo omusumba alimuka netuyimba ffe n'ennyimba ezawamu nga nekwaya naye eri saidi eno kati nga ne batuula namwe batuulanga kwaya nedamu nebulaki neyimba kasavu kanyama naye nga binyuma okufa kufe era nga yalanya okugenda mu kkanisa era bwe twabanga nga sigeze mu kkanisa k'omu for some reason or the other yalana kugira bugizi kwa ddalo evening service ewedde etya evening service eyo yaggwanga n'ekigambo ekyamaani n'okuyita abalokose kubanga nze jjukira nnyo Mukama yabakozesa nnyo. Waliwo omusajja yali aganidde mu ntebe n'afuukamu oluvannyuma bamuyitanga Opiyo Okero. Nze namwatuza yali deputy governor Bank of Uganda. Opiyo Okero ali musajja mukulu sebe empeta nogirabe yogera mu kamera akulaba Opiyo Okero amaanyi nnyo mu Full Gospel Church. Opiyo Okero nze mukwatako ne muzzaamu essa. Does he know Luganda? He knows, no, speaking English. It was address him in English. Mr. Opiyo Okero, if you remember very well, by then you were deputy, you were bank supervision by that time, and then you became director of banks and so forth. Then you became deputy governor Bank of Uganda. But sir, you know that our honeymoon was in your home. Your what? My honeymoon was in his home. Yes. And then he bought me this ring. This ring is pure gold. Very expensive. Very expensive. He bought it either from Okero. This must be a very expensive ring. And he bought this ring for me. They have never changed. It's pure gold. And of course, when I walk, when I'm driving my car, I don't show my ring very much because they know what pure gold is. So he bought this. Now, what do you do when you are driving? Well, I just drive with the hand here like that, hiding the left hand somewhere because of these cheapest boys. Yeah, there are very many in our place. Now, God helped me because I'm the one who brought him to the pulpit and he confessed the prayer of salvation. And I was very happy. I think that's why he loves me so much. That's why he loves me so much. Amen. After tugenda ku mulambo waffe munnaffe eyakatwegata eno Yesiro TV nga ekulembebwa Makerere Full Gospel Church.
ekkanisa eri Makerere, erimu amawanga ga buli ngeri, erimu abazungu aba buli kika, gattako abayindi aba buli ngeri. Nze naliŋŋaanya okuva gye nsoma, naye mweno ekkanisa nja kuyingira. Mulimu amawanga ga buli kika, Yesu akuyita agendayo olabe. eyitibwa byobadde tomanyi mugugudde okuva mu myaka gy'enkaaga. Era ddala mu mwaka gw'enkaaga nga May 1996, era ddala mu mwezi gwa May 1996, Pastor Hugh Lezero nga batandise okwanjula n'okutandika enkuŋŋaana ez'enjiri Makerere Full Gospel Church. Awo ekagugu baawo balingana mu tenti, byetulimu byetunyumya. Kaakati sebo Dokita webale kukomawo, Sanyuse okulaba. twagala otubuulireko katono wali administrator wa Makerere Full Gospel Church, ekintu kino wakirimu, webyojjukira nkolagana ki eyaliwo wakati wa Bugudde Makerere Full Gospel Church, wakati w'ekkanisa ya Makerere Full Gospel Church n'egavumenti ezaaliwo nga eya Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Sir Edward Muteesa, eya Milton Obote ne Idi Amin. Gavumenti omanyi twogera ku gavumenti nnyingi nnyo, kati mulina b'erusizi naye tuli twalinanga bamiruka chiefs, twalinanga ab'eggongolola. Bwe mwagendanga okubuulira enjiri n'ebirala byonna nkolagana ki, twagala otuyiseyise bakulembeze ng'osookera Sir Edward Muteesa bw'obanga okyabujjukira bulungi. Ssebo neeyanziza nnyo, neeyanzireke ne mwenna abatulaba. Gavumenti ezaaliwo walingawo gavumenti ne kingdoms. Twalina enkolagana nnungi nnyo 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 ne kingdoms. Simanyi mujjukira bulungi nnyo nti Oweekitiibwa ennyo Princess Mugale Omumbejja eyaggulawo n'ekkanisa eyo yennyini. So kiraga twalina enkolagana nnungi nnyo. Ate si kye kyokka, enjiri ey'amaanyi, the gospel of power, bwe yabuulirwa gasobola okuba nga tufunayo abantu bangi abaalokolebwa abajja mu kkanisa okumanya Katonda. Omu ku bo yali Princess Mumbejja Mugale. N'abantu ab'amannya, oli erinnya lye bayita Mukasa, Mamba Jjajja Mukasa, Manjeri Mukasa, abo bonna baali bantu banene bazito, bantu abalina ebintu byabwe, bantu abalina amataka, abalina ettaka ate nga kyali kintu kikulu nnyo nnyo nnyo. Abo baleeti Kikonyogo, Ezra Kikonyogo yali muvunuzi mukutivu nnyo, twamulabiranga kugamba ebintu bingi nnyo. So enjiri bwe yajja eno nga bwolaba era enjiri bwegamba mu Bayibuli, twafunamu abantu ab'ebitiibwa n'abatataati ba bitiibwa, bonna nga mwe bali. Kati abo nga bava mu Kabakazi Kingdom, abasinga mu Kabakazi Kingdom. Naye si kye kyokka, ne gavumenti eno eyawakati Obote yaliwo. Twalinamu abantu abali mu gavumenti ezo, omubaka n'abazikkirizangamu, kubanga n'abantu tugambe kati ng'Oweekitiibwa nnyo kati ali mu ggulu, Musonge yali muntu Moses Musonge. Kuba nzikira lumu Pastor Joseph Kamyanto yenge yakazimba banka namba esinga obunene mu Uganda, UBC esinga obunene nnyo. Nenninyeyo nentuuka naye ng'okumwako okutuusibwa ati high security eri y'amaanyi nnyo, so nga mukulu kiwempe kimyufu, mukulu mu banka nensoka ne mukulu ne gavumenti naye nga mukulu. Twalina abantu be batyo nga Bamusonge, twalina abantu be batyo nga Bakitaka, twalina abantu be batyo nga bakulu nnyo mu gavumenti ezo enkadde. Netujja nga tulumba gavumenti eziddako endala mpolampola, ey'Obote twalinanga challenges, twalinamu nga era bw'olaba ensi
twalinamu ebirungi n'ebibi, twalinamu abatuwugiganya n'abalungi, era nga ensi bw'ebeera. Naye enjiri yo ng'ebuulirwa, enjiri ng'ebuulirwa in season and out of season. Oba tuyigayirizibwa tutya, wakiri mbeera eri etya, yo ng'enjiri mu bumpi obwakabaka bwa Buganda bwabayisa bulungi, batuyisa bulungi ebitoloeka, tudde ku Obote bwatukola obulungi si butono. Naye Obote buno bwatuyiganya nti twalinamu abantu abaaliyo, kubanga jira waliwo naye n'abantu betudde bagenda ku Obote tubuusa amajjo ab'emiruka ab'eggongolola under kabaka's government babayisanga batya nga mugezi mu byalo eyo okuwulira enjiri. batuyisanga bulungi okuggyako abo abaalina ebintu byabwe ebyebika, okusamira, ng'obufumu, ng'okuloga n'ebiringa ebyo. Naye kanisa zaffe zasimba amakana kubanga ab'emiruka baalinga b'amaanyi. enjiri ey'amaanyi gy'owulya gospel of power mwalingamu ebintu bingi, mwalingamu obulokozi. Kati nga bw'omanyi nti ekigambo salvation kiva mu kigambo in Hebrew it's called sozo, in the Greek it's called soteria, meaning the same thing, deliverance. Okyogedde nga ndi mu ffumbiro n'ogamba nti sozo owulira nga ayita sozi. Sozo in Hebrew and in the Greek it's called soteria, which simply means salvation. Senjiri eyo gy'olaba ekigambo ekyo mulimu deliverance, mulimu blessings, mulimu healings, mulimu miracles, mulimu many things, signs and wonders. Kati bwetwagendanga ebweru kyovula nti tuyitibwa enjiri enzijuvu. Okagambako Makerere Full Gospel Church. Bwemwina njiri enzijuvu abalage batalina. Eyaffe yalinga special nga njiri enzijuvu, nga bwe tuwulira omuntu tumusuula mu byonna, eky'omwoyo, eky'emmeeme, eky'omubiri. Bw'abanga ndi mulwadde afaawo nga tumusabidde ng'awona, bw'avaaba nga aliko dayimoni tuzigoba, era ffe twakyagako n'amasabo mangi nnyo. Nva ku mulembe guno ogwaleero balabidde ku ffe nga tuli b'amaanyi, nga tugeewulira, nga tuyimba oluyimba waliwo amaanyi ag'ekitalo n'omusaayi gwa Yesu ogwayika, waliwo amaanyi amangi ag'ekitalo n'omusaalaba gwa Yesu. Kati oluyimba olwo nga lw'amaanyi. Bwe tugenda mu njiri brother, tuyimba oluyimba emizimu ne gidduka. I remember oba twali ku mulembe ki oba ddi, I don't remember very well, mujja kunsonyiwa. Naye twagenda mu paaka tulaba enkadde eyo ne batwewungula abasamize olw'omusajja omu ng'alina n'enankali ya misota. Oba twali ku mulembe nga tuli ne ba Robert Kayanja neyeserwa ddala ne gundi ne batwewula naye ne tuyimba oluyimba oli yali alina ng'aleese emisota mu bukeesi obuli ne gusinga n'ogwomulengawasigundi ensi nekuŋŋaana kityo ate nga nze sitya ndabira no nga sitya nga ndi mwammuli ya Yesu. Tuyimba oluyimba era gyayo emisota n'agiteekaawo, tuyimba oluyimba zinekuba endulu ensi negwayo abaloke ekyavaamu this guy n'akwata emisota n'agiteeka mu bukeesi waliwo briefcase esinga neyagundi obulimi n'agiteekamu n'ateekako bodaboda kyempulira awo omugenzi Nyakayi yamugamba nti njagala ogwanda akamanyi ga sitaani akamanyi ga Yesu onto omusota omusajja agenda okulaba omusajja enjiri eyo n'asimako. Enjiri eyo yali y'amaanyi nga y'amaanyi, enjiri yabikolwa ate si bino fake miracles. They were real. Bwe tugenda ebweru nga tugenda nga tumanyi okudda n'obutadda. Nekyo mwalimu okulamba ffe nga tumanyi nti Yesu ekyakomawo. Bannange Omulembo akomawo. Era benagenda muso ne mbabuulira ali musumba w'ekkanisa emwenda Ground Church nambula ekigambo ekyo Yesu akomawo. Batuwulira ffenna Mukama waffe akomawo ekya. Kati nga bw'ogenda okubuulira enjiri ebweru oba weewaddeyo omaze okweteekateeka
Ocheze nga nga tuli bayimbi tusobola kubeera bayimbi tuli muyimbi sera zalinga jaba bofuko ebyokuyimba nnyo bifeeko bisangulewo n'okubanga oli muyimbi nnyo ate ng'oli ayina noyidi buli enjiri yange mafusebesya kati nga tuwulira enjiri eyo ng'ebyebagero bibeerawo egamba but the end results batukolaki okulokolebwa tukubamu n'ebinywa ekanisa n'etinta n'egejja buli wiiki katubeerayo n'abalokose nomuleeta ebinywa tulese ebinywa tulese ebinywa tulotimbeke tulese ebinywa tulese ebinywa tulese ebinywa kino kyekiseera ky'okulokoka nga tukomaawo sebo dokita tulese ebinywa amina sebo kusibula abakulu bano wewa abali ku Siro TV nga tumaze okuyimba oluyimba olwo tulese ebinywa tukomewo nate kusandija busandijja olwotukkiriza okukomawo sebo nabaguliramu makeere tuyite mu gavumenti zino negugudde tulabe enkolagana yagugudde ne gavumenti zezze ekolagana nazo oba zezze tokolagana nazo ozituyiseemu kubanga gwe administrator w'amakerere gospel church mu kiseera ekyo webale nnyo neyanziza neyanzeege kamawenyo bannaffe ebeesiro TV ababadde emabega wa kamera emukuŋŋaanya omukulu era producer wa puroguramu eno byobadde tomanyi ng'ogudde TV okuva mu myaka gy'enkaaga ayitibwa Enoka Bamulezeeki ate ali ku kamera ye muganda waffe era mutabani waffe Robert Mayanja omwanyuzi wa puroguramu eno nze Sande Yusufu Mukasa wa Yesu akomawo nate ebyafaayo by'olulimba luno bigamba nti eyaluyiye yali muddugavu nga munaggana bwe lutyo ne lubuna East and East Africa era bwegwatuuka wano mu Uganda ye mulungi ne lufuuka lwa ttendo abantu ne bawonyezebwa abantu ne balokoka abantu ne baagala Yesu nga tuyimbye nga tutunaba bayimbira oluyimba luno tugenda ku luyimba naye kansa bemuganda wange breakman kiki bigambo ki ebitonotono mu bufunze ebyemyaka 5 n'emusono byoyinza okwogera ku luyimba luno muganda wange webale nnyo manya ga bwe mugawulidde ennaku z'okwezi nga 15 omwezi ogwokutaano 1996 nga nina emyaka 12 beddu nali mpe naakulabye nga bantumye okugula emmere naye neekanga nga nvudde mu by'okugula emmere nga nyingidde mu lukuŋŋaano oluyimba olwo nga lukwajja tiye mulungi munnange naddayo eka ne bannenya naye bwe babuulira enjiri ntanda yeetaaga okulokoka nafukamira ku maviivi gange nga nkaaba mazika nendaba ng'ebibi byange ddala nsaanidde okukkiriza Yesu Kristo okubeera omulokozi wange era okuva olwo n'okutuusa ku ssaawa ya kaakano Yesu yasigalanga mwesigwa gyendi. Haleluya! Omukyala omusumba Posya Mulwakatale oluyimba olwo lwali lw'amaanyi mu kiseera kyaffe ne kaakano nze nalokoka 63 ennaku z'omwezi 25 Desemba okuva olwo nesanyuka bwe twayimbanga twagendanga okubuulira enjiri nga tutandika okuluyimba nga tubuuka nga tusanyuka kubanga Katonda ffe yali mulungi nekakano mulungi atukoledde ebikulu netutambula abazadde bange ne balokoka 85 balokoka olw'okuwulira oluyimba n'essanyu kubanga Katonda ffe mulungi oluyimba olwo lwakwatanga ku bantu ne babuuka ne basanyuka nange ndi musanyufu kubanga naluyimba nensanyuka nakati mbuukabuuka kuba ndi mukadde naye ndi musanyufu kubanga yanjagala nze masaka eri netalaga netutandika
babuulira enjiri Katonda n'akola ebikulu abantu ne bawona ne basanyuka okutuusa kaakano. Kankabe abaana ba Katonda tuyimirire tuyimbe oluyimba luno olwafuuka anthem mu Makerere Full Gospel Church. Katonda mulungi. Oluganda Sesanga tuwe ekisumuzo. Bannange ekkanisa eri Makerere erimu amawanga ga buli ngeri,
erimu abazungu aba buli kika, gattako abayindi aba buli ngeri. Nze naliŋŋaanya okuva gye nsoma, naye mwene ekkanisa nja kuyingira. Mulimu amawanga ga buli kika, Yesu akuyita agendayo olabe.